zibasumba kubanga ennyimba zino ziyimusa emyoyo, zitusumba kubanga bubaka obuva eri Katonda. Ennyimba zino zayiyirizibwa okuva mu kigambo kya Katonda. Ekirala okuwummuza ebirowoozo. Mumanyi research eraga nti abantu beyongedde okugwa eddalu bangi kubanga tebafuna mukisa nga guno, bali exposed ku bintu bingi ebyebasalirwa eddalu, byebasalawo okuwuliriza byonna ddalu lyereere. Kinawolo alikatambuladdala kinawolofu ekivaamu ng'atandisa kukyusa kkala, leero wayero esawa lwedi luli waggulu kubanga atambulanga kiki. Ebyo ebintu bikwata obwongo bw'abantu basebulebenya, era lyeddalu eryongedde. Ogenda okulaba musajja bwalaluka, mukazi bwalaluse, baana balaluse, kubanga ensi ndalu ffe tusula wano kubo liri awo nekiyitawo nga kidde eno kinawolofu, ate kino nekikomawo nga olukago nga kikola n'owulira eddalu bwe lyeyongera ne mu bintu byaffe naffe abasula wano kumpi. Kale nno tusalirwa nenzikiriza nti Katonda alina kyakoze mu bulamu bwaffe. Ababaddewo nga mutanga kwaya etandika, twagala okwebaza kwaya Ssebunkulu Senteza, kapiteeni wa kwaya, tukwebaza Yonasaani.
bannange mwenna abali eyo nga omwana agenda okutuzaalirwa ffe aboonoonyi, obubaka bwe nnyinza okubawa tweyongere okufumintiriza ku mwana oyo Yesu, kubanga ye yekka gwe tuyinza okwekwatako okumalawo ebintu byonna bye tulaba ebitali birungi nga mu ggwanga lino. Era nkakasa nti bwe tukwata ku mwana oyo Yesu tugenda kuba bulungi ne mu nsi yaffe wamu ne mu famire zaffe ne mu nsi yonna. Kale nsaba ffenna nga omwana oyo agenda okuzaalibwa tufumintirize omwana oyo atukolemu omulimu, kubanga lyekkubo lyokka lye tuyinza okukwata. Ebintu by'ensi biggwawo naye ye tavaawo, takyukakyuka. Mukama waffe yebaze okutuzaalirwa, kubanga olaba ensi yonna ebeera nga buli muntu yeeteekateeka, naye bwe tweyongera n'okuyimba ennyimba zino n'emmundu y'abantu ekyuka, Christmas kwegamba n'olaba n'amadiini amalala gonna nga gakwata ku lunaku olwaleero luno. Yesu agenda kuzaalibwa mu bulamu bwaffe, ffe twamulindirira obwedda, ate era ne kaakano akyazaalibwa mu bulamu bwaffe. Kale bamaama, bataata, mwenna tubakwasa omwana oyo Yesu agenda okuzaalibwa mu bulamu bwaffe, bulamu bwammwe yeyongere okukola amakulu nga tweyongedde okumwekwatako omwana oyo.